Sokera ddala olwaleero nga bwemulaba tuli mu Wakiso district. Olwatwala gazeti nze olwayo n'enkya ku Lwomukaaga ne Sande enkya tuli mu kuvetinga bakanisi baffe aba Busiro East, aba Nansana municipality n'Ekyaddondo East. Era enteekateeka etambula bulungi, bakanisi bajja, bakanisi ebibuuzo babiddamu bulungi, bakanisi bamanyi bambadde bulungi, gwe mutindo kwe tubasuubira okubeera abakiikirira Wakiso, abantu baffe aba Wakiso district. Omuntu asobola twateekawo muwaatwa nti omuntu aba asobola okulowooza nti asobola okuva ku ttayiri waggulu n'adda wansi wasobola okuvuganyiza obulungi tutumirira ku mutawaana kasatu batulaba kuvetinga kitundu ekyo. Ate tutunulira nnyo kwalite ya kandidate tosobola okumala okukivetinga tutasangawo omuntu mutuufu, awo tuyita abalala tubanoonya tusobola kuggalawo. Naye ate ekyo okuva wali waggulu nabe badoga nti waliwo yavudde ku ddaali nakka wansi ku bwa MP tekiba kya tteeka nti bw'oveeyi ate tojja kitwala, olina kujja n'ovuganya na bano b'osanzeewo babuli tulina abakiriko. Kati Yesu waliwo yadde yagala bwa MP najja kuba mmeeya naye era waliwo bakanisi kuba mmeeya. Ye aba amaze okutumawo naga kangene vuganyize wano kangene omupiira ngusambire mu ttiimu eno kikirako mutawaana. Abantu abagenda eggali ensonga yakwatibwako mu kiseera kyayo, pati erina likodizi zaayo. Ffe bakandidate okusinziira ku criteria gye tukozesa tukutunuulira mu nsonga zonna ez'enjawulo. N'ebyo bibeeramu atuyinza obyerabira nti byaliyo, tuyinza kubyera nti tebyaliyo, naye mutumu aseesinga nga bw'abazze tutunuulira empisa zo, tulabira otunuulira ebiri byonna byonna nga ebibuzo bwe biri. Pepa gye tubuuza eri standard ekwata byonna byonna ebikwatagana n'ekibiina n'ofuna obubonero. Bw'oba ekikuwesa makisi bakuwa, bw'okiddamu obulungi bajja kukuwa. Bwabawo ensonga endala abalamuzi be bamanyi, naye ng'abantu bonna mu kakiiko k'ebyokulonda batuuka mu maaso gaffe baba benkana. Twebuuza kuba tumanyi na kumanya, naye twabateerawo omuwato tuti tugaddeewo. Kaba kasooka tugaddeewo, omuntu aba alina eddembe okuddayo ne yeebuuza ku mukyala we, mwami we nagaa naye olaba otya, ne beepimamu. Abantu abavuganya beemanyi bulungi ku bitundu. Era nala ng'ono amusinzeeko nagaa naye ndoza kansikirye wano ngenda envuganyiza eno neeteeka ku minzaani. Naye sofa Kampala twamalidde mu budde bwe twategeka. Challenge tulina nti abantu bajja olumuntu bawasa mukaaga ogw'ekiro ng'abantu bangi. Ekyokka ye challenge ndowooza eriwo, naye abantu baffe ekirungi balina empisa, buli kandidate alina empisa, buli kandidate muntu mulamu, ekintu kibaagaddeko. Tulina kusomozebwa kw'amaanyi kuli awo. Sofa. Process has gone on very well so far. We started this process on Monday with Kampala and got done with Kampala yesterday. We actually beat time. We were supposed to finish in the evening by around 11 we were done and we were free. So we had to organize ourselves for today. And today we have started with the Wakiso. As you've seen, the numbers are overwhelming. But we have gazetted 2 days for Wakiso. We have gazetted 2 days for these other 3 municipalities or constituencies in Wakiso. And we are handling Nansana Municipality, Busiro East and Kyaddondo East. So far so good. The candidates are very well behaved, smartly dressed, and they are performing well. Others are performing well and some are performing averagely well. So the candidates are okay. Any challenges? So far, we have not had any serious challenge, but with the numbers which we are managing. Very well when we started this process, we had encouraged harmonization, and that was candidate-led. Some of them they have weighed themselves very well and they have resorted to go for other positions. But that does not guarantee them the card or the flag. They will be assessed fairly like also the candidates they have found on that level. So it's not a guarantee of the flag. And then I also want to take this opportunity to tell people out there that we have not given out the flags. There is a team that came from Mukono yesterday and said that they had a candidate, that the flag bearer from Mukono, that is Mukono West, Mukono South, was somebody. They mentioned a certain name. But I want to take this opportunity to tell the people out there that NUP has not given anybody a party card or a party flag. We are still going on with our process, and the process is not done. We shall communicate when that time comes. So whoever is making that propaganda out there to bring EMC down,
it is not true. We are still going on with the process. Thank you so much. Tewali muntu yenna bannange tewali muntu yenna yafunye kaadi kubanga ebivudde mu bibuuzo tebinafulumizibwa. Omuntu ajja kutegeera nga tumaze okuyita mitendera gyonna nga bwe gye bannyonnyola. Pepa wano enje tuliko ne pepa tujje nabagamba eya ground enayo tutuuka tusa kuva ne weerangira tigiri kaadi ogifunye yegwe manyi pepa bwe weemaakinga kakati tewali muntu yenna mu kiseera kino alina kaadi. Abantu alina kaadi ali omu yekka mwami Kyagulanyi Ssentamu Robert kubanga yaleeta erinnya nga ali omu mu National Unity Platform. Naye nabana abali unopposed nabo bajja for assessment nabo tuba assessinga obanga oli bureau standard ne tunoonya omulala abagamba nti bafunye okwegamba nti ofunye ojja kuba weerimbidde bwerere oba tewafunye okutuusa nga tulangirira.